Okusinziira kwa myuka akulira eddwaliro lino Dr. Rosemary Byanyima, omu ku balwadde bano yatwalibwa mu ddwaliro lino wamu ne maama we, wabula eky'ennaku maama we n'afa ekirwadde kino, kyokka oluvannyuma omulwadde ono yatoloka mu ddwaliro lino. Ayongerako nti kawefube waabwe okunoonya abantu bano akyagudde butaka, wabula ekyeraliikiriza kiri nti bano ate bagenda kuteeka obulamu bw'abantu mu bitundu gye baatolekedde mu matigga g'okukwatibwa ekirwadde kino. Bino bijjidde mu kaseera nga wakayita ennaku ntono nnyo Bukyanga Frank Bayina, omwogezi w'amakomera mu ggwanga, ategeeza nti abalwadde ba COVID-19 abawerera ddala 59 be baali baakatoloka okuva mu bifo awajjanjabirwa abasibe abasangiddwa n'ekirwadde kya COVID-19 Bukyanga batandika okujjanjaba abalwadde bano. So nga ate bano abasinga agamba nti abasinga bano ku bano abava mu district okuli Moroto, Saako ne Jinja. Ebyongo bitadde ku bbali ssenkulu w'ekibiina kya Democratic Party era nga yakikwatidde bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Norbert Mao asebese ssentebe w'omukago gw'ebibiina by'ebyobufuzi ogwa Inter-Party Organization for Dialogue IPOD okuteekawo abantu abagenda okwekenneenya akalulu k'omwaka ogujja okulaba nga kabaka amazima na bwenkanya ate era nga tekakwatibwamu. Olwaliro ssentebe w'omukago guno abaddeko Asumani basaalirwa lwakomye okukulembera omukago guno, era kati ssentebe w'ekibiina kya NRM era akikwatidde bendera ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagenda okuweebwa obuyinza ku bwa ssentebe bw'omukago guno. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina kya DP ekisangibwa ku City House wano mu Kampala olwaleero, Mao ategeezezza nti bwe yali akyali ssentebe w'omukago guno yali yasabadde akakiiko k'ebyokulonda okukkiriza omukago guno okuteekawo abantu abateekeddwa okukuuma akalulu k'omwaka ogujja, wabula ne gye buli eno akakiiko kano tekakkiriza kusaba kwabwe. Fenno twali twasabadde akakiiko k'ebyokulonda kakkirize IPOD tuteekewo abagenda okukuuma obululu bw'Abannayuganda bonna nga tewali kwawulana mu bibiina. Obusobozi IPOD ebwina tuteekewo abantu babiri ku buli polling station, tubeere ne tallying center eya IPOD. Tulumye results zennyini naye olw'ensonga zetanaba kutegeera akakiiko k'ebyokulonda kakyebuzaabuza ate nga ne NRM eri mu IPOD osanga tebaagala mazima, naye olwaleero era tugenda kunyweza nsonga eyo. Mu mawulire amalala, abakulembeze b'enzikiriza mu ggwanga wansi w'ekibiina ekibagatta ki Inter-Religious Council of Uganda baagala kuzzaawo enteekateeka ez'okutabaganya bannayuganda okusobola okutangira eggwanga okubaamu ebizibu eby'enjawulo ebiva ku njawukana z'abannayuganda. Ngasinziira mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina kino wano mu Kampala olwaleero, Ssaabasumba w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugalu ategeezezza nti enjawukana eziri mu bannayuganda mu kaseera kano okuli ez'ebyobufuzi, ez'amadiini n'endala zeetaaga kugonjoolwa nga bayita mu kuteesaganya n'okusonyiwagana olwo balyoke batabagane. Ono era ategeezezza nti enteekateeka z'okutabaganya bannayuganda zijja kutandika amangu ddala ng'okulonda kwa bonna omwaka ogujja kuwedde, wabula Nassaba bavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga okulekerawo okulumaŋŋana nga banoonya akalulu, wabula buli omwesira aliteeke ku kumatiza bannayuganda okumulonda ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga omwaka ogujja. Bannaffe bano abeesimbyewo boogeragana ebigambo ebibi, abavubuka bakiyita bakanyugiragana amagye amavundu. Ekintu ekyo si kirungi. Ffe nga abakulembeze b'enzikiriza tukivumirira, tulowooza nti nekyandibadde ekituufu buli muntu kwe kuba nti annyonnyola byagenda okukolera abantu ng'ebiri manifesto ye, ate era n'oleka bannayuganda beeronderemu. Ndowooza ekyo olw'okuba nti tuli ku mulamwa gwa kulaba nti tufuna abakulembeze banaatwala eggwanga lyaffe mu mirembe nga moto yaffe bweri nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Nsuubira ekyo tusaba nti kireme okugenda mu maaso. Tusaba n'abantu baffe nabo wadde oli wa kibiina kirala tweyongere okusanga mu bannaffe ekitiibwa tulyoke tuyite mu kigambo kino ekyokulonda obulungi era n'emirembe. Poliisi mu tawuni y'e Mukono ebakanye n'omulimu gw'okunoonyereza ku bikolwa eby'okutimbulula ebipande by'abeesimbyewo, okwonoona ebintu ssaako n'okulwanagana, nga bino byaliwo oluvannyuma lw'olukuŋŋaana lwa Abdallah Kiwanuka ng'ono yakwatidde ekibiina kya NUP bendera ku kifo ky'omubaka mu Paalamenti owa Mukono North ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno ku kyalo ekiyitibwa Katoogo. Kigambibwa nti mu lukuŋŋaana luno olutaagobererana biragiro ebyateekebwawo Minisitule y'ebyobulamu ssaako n'akakiiko k'ebyokulonda ku kutangira okusaasaanya ekirwadde kya COVID-19, abawagizi ba Kiwanuka baakuba omuvubuka w'emyaka 26 ayitibwa Joseph Lujja ng'ono mutuuze ku kyalo ekiyitibwa Buyuku eyali ayambadde omujoozi ogwa kyenvu bwe yali asemberera awali olukuŋŋaana luno, era ekyaddirira kwe kuyuzayuza ebipande bya Ronald Kibuule ng'ono yakwatidde ekibiina kya NRM bendera ku kifo kyekimu kino eky'omubaka mu Paalamenti owa Mukono North nga kw'otadde n'okwonoona ebintu ebirala ebitali bimu.
abakumaddembe abamu kitundu ekyo gatako n'aba LDU ne bagendayo mu kifo ekyo okutaasa embeera naye ne babakuba mayinja ne bakola ekintu kyonna bo ne basobola okukwatako abantu babiri muno mulimu Robert Kato ne Daniel Mutebi abalala bakyali mu nsiko naye tutandise omuyigo ey'okubanoonya n'okubalondola tumaze okugyako statement abatuuze ne mwami Luja twamuwadde medical form atwalira abasawo bagijuze agikomyewo naye twagala kulabula abanabufuzi abakubamu abantu baabwe omuliro anti bagende bakole efujo balwane tumulekerawo. Uganda etuusizza ennyonyi endala ennene eddala ng'eno y'emu ku nnyonyi ebbiri gavumenti ya Uganda ze yasasula ezibadde zirindirirwa okumala ebbanga eriwerako era libadde ssanyu jjereere na kusagambiza ng'ennyonyi eno etuuka ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe gye buvuddeko. Omu ku bantu 30 abaweerezeddwa gavumenti ya Uganda okunona ennyonyi eno okuva mu kkolero lyayo mu ggwanga lya Bufalansa ate nga ye minisita y'ebyentambula mu ggwanga Jeno Katumba Wamala agamba nti okutambulirako mu nnyonyi y'eggwanga Lugogoma ng'eno kye kimu ku bintu ebikyasinze okuba eby'omuwendo mu bulamu bwe. Mu kaseera kano eggwanga Uganda kati lirina ennyonyi 3 nga ne gye buvuddeko eyo ennyonyi ey'okuna nga ne gye bujjako eyo ennyonyi ey'okuna ejja kuba etuusibwa wano ku butaka mu ggwanga Uganda kubanga yasasulwa dda.